Rosette. What is it? But what's wrong with you? How many times have I told you that you need to take care of mom? I'm looking for money for you to go and study. And remember, I look for the money for mommy's treatment. But you're just here on the phone since morning. You have not done anything. Excuse me, am I a doctor? Rosette, don't take me for a fool. Can't you just be there and you look after your mother? Okay, you just need, wait. You want me to sit there and I look after mom? I be just like this. Does it mean that really she will get okay? I just sitting there? Rosette, are you going to go inside there and you take care of her or you will not? Ayo mchala wa mwita Shakira Kibirige yomu kubachala wachasinzo kola makeup Uganda visual effects yakola ne makeup wa Queen of Katwe. Awangudde awards nyinji nyebweru. So mchalo oyo Shakira Kibirige ngajja aleta akalango kali ka Mulago Cancer Institute. Nga tugenda kola akalango bagenda kulaga bizibu kyobuli mu cancer connecting ati abantu. Katufuna kadiru kaliko akasente nga tugenda ejjinja nga tukashootinga. We twakashootinga kali successful. Kali kalango kalungi kalabika bulungi era kalango okukwe kali ku YouTube nkalaba nnyo nkaplayinga nnyo nenkasiteekingako ndudde naye nga nali nkaagala nnyo because ye project gye nasooka okulabikako nenfunamu kasente nga ndi mu film industry after movies zonna ez'enjawulo ze nali nzannyira at least eno project nali owninze face batuleetera deal ya Uganda Telecom ng'eyina kye bayita U Insurance. Producer waba asobola ajja kuteeka waawo ng'alina jjakamu. So eyo billboard nga batuyita batukuba ebifaananyi kyatwala like 12 minutes ta nga batukuba ebifaananyi bya billboard nga batuwa akaja kaali kangi nnyo nnyo. Well, besides being a media personality, she has proven to be one of the best entrepreneurs that are growing in UAE. Eranga, she's the CEO. Nyondo Gleam. She's the CEO Nyondo Gleam ekizigo ekikuyambako ku skin yo bw'obanga oli mwana wa buwala oli eyo oyagala skin yo eclearinge nga tekwerusiza oyina rashes on the skin. Well, Nyondo Gleam is the cream that you're supposed to use. We use so many lotions ezitufukula and so this is not one of them. Well, by supporting Nyondo Gleam, you're adding a stone ku muntu gwe tulabye nga evolving her from scratch to the level until right now she's the CEO of this very company that makes these beautiful lotions that we use on our skins. Mumuwagire kiri certified. I stamp in it 100%. Twesangeyo enamba z'essimu kweziri eri +971 5246 80778. Womwana ali mu kiyumba, Nyondo Gleam is your best lotion that you should use okubeera nga okiliyaringa skin yo. Yoga ye program gye tukutuusaako buli lunaku olw'omukaaga sawa 3 ez'akawungezi. Amannya nga yenze Nyondo Rozet. Bane muje baleko gyonna gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero. Tubasaba mwenna abana bakusubscribinga ku Nyondo Media mugende mu maaso mubeere nga ate musubscribinga nate era mukwate kale kibayambeko nti olunaku olukya teekayo ekipya mubeera nga ate mulabirawo. Tubaitedde abantu ab'enjawulo mubamanyi mubalabye n'olunaku olwaleero tubaitedde ate omuntu omulala tumakinga sure nti abantu abo betuleeta bagenda kubagattako mu ngeri emu oba endala. Leero tulina mwana mwenzi agenda kuyanjula. Yes, neyanziza Nyondo Rozet. Nsanyusa okubeerako ku Nyondo Media okubanga twogera wano nawali story ez'enjawulo gy'engudde wange. Yandi musanyufu we bali kunyirira kizigo Nyondo Gleam. Nyondo Gleam kyakoze. Sikwewaana. Amanya mpitibwa Ashman, abamu bampita Ashman. Gonna amanya ago galina history mu story yange. Naye nga amanya gange amatuufu bampita Ashraf Mulima. Mulima yedera ki? Mulima babeera bamamba. But sometimes Mulima baba balangira. Abemamba omubala gugamba ki? Omubala gw'emmamba. Akabiro muguya.
sirya mamba naye amazzi nnyo gwe mubala gw'abamamba. Omuguya n'okumbako. Omuguya sikumbako. Omuguya gwe guliwa? Omuguya sijja kulimba nti ngumanyi. Ananga bana b'e Kampala. Naye nga kyemanyi akabbiro guba muguya. Guba muguya. Just kyewasoma kibakuraming nga kyomanyi. Kibakuraming nga kubanga kyabeeranga ewaka bakiteekanga twakalina akapande mu nnyumba mu ddiiro. Bagenda oguteekako oba tewateekayo? Omubala wemba nzijukira omubala gwego sirya mamba naye amazzi nnywa. Sirya mamba naye amazzi nnywa. Gwe mubala gwe. Mubala gw'emmamba. Ashman avaawa e Uganda? Ashman nzaalibwa oluzira Kitintale. No, wenkulidde wenzaalibwa naye nga nzaalibwa banziika Mpigi. Mpigi ekyalo bakiyita ekyalo Mpongo. Mpigi Mpongo, waliwo Kalagala, waliwo Bwamali wala abayesuliridde. Ndi wa mu Mpongo awo. Wa mu Mpongo. Nga bakava mu bulo. Mama taata bali batya? Mama ne taata gye bali balamu. Mukama akyakuumye alhamdulillah yoga. So tulina mwana mulenzi Ashman era nga amanyikiddwa of course mu movie industry era nga recently yakawangula ate engula ez'enjawulo zagenda yika mwennyini okutuuba nga atuyisizaamuuko abamumanyi mumumanyi abadde batamumanyi yessaawa mumumanyi. Ebiseera bisinga tulowooza nti omuntu okugyayo talenti yo lazima oba olina okuba nga oli waka. Saawa eno tuli mu UAE giyite Dubai otuwangaalira naye mwana mulenzi ono wasinziiridde however yava Uganda of course n'amaanyi ago naye ate ekintu asinze kukizimbira wano eno. Tugenda kutunako katono mu bulamu bwa Uganda movies azitandikirawa kuba nsuubira teyazitandikira wano eno mpaka wano ku kyeyo e Uganda. Naye wasoma Uganda? Nasoma ne mmalako emisomo gyange ne bantikkira n'okuntikkira. Nasoma computing and information systems ne bantikkira era na graduatinga bulungi nga sinava Uganda. Na primary nagisomera kusomera balita Ebina Islamic Primary School paka P7. Ebina Islamic. Ndi abasiraamu oba olimanyi somero ly'abasiraamu side Ebina. Then secondary nengenda mu boarding esoma balita City Hill College liri Mutundwe. Kuva senior 1 paka senior 4 nenvayo nenkomawo Luzira ku Lakeside College Luzira senior 5 ne senior 6. Then awo si bubi nnyo naye saa performinga bulungi kusinziira we nandi performance olw'ensonga nali musambi wa mpira kusomera ate omulungi ennyo masomero gonna gensomedde mu nsonga abasambi b'omupiira tebatuwana budde busoma nnyo nga mostly obudde babo bamaza nnyo muba mwakatandika teacher yakayingira nti babayita ogende mu training competitions za Coca-Cola masomero ebiseera ezo ebyo bazivaluinganga nnyo Coca-Cola nga baagala nnyo abasambi b'omupiira nga n'essomero lisobola okuwa basale kuba nze nasomera ku basale classes ezimu lwa mupiira. Ashman oyise masomero ago gonna waliwo omwami yagambye nti sijja kusaba kigambo ekyalo nasitegeera bulungi kwegamba nti omuntu kyanaaba akipractice nga kyali wansi kati ensonga za firimu zino eno bwali ng'okyali eno mu masomero wansi. Bwe nali nkyali mu masomero nasomera ku ssomero lya City Hill College twalinayo omwami baali bamuyita Kasozi Rogers right now ali mu Alina Talents. Ali mu Alina Talents era mu ku bawandiisi abasinga amaanyi okuwandiika emizannyo egisinga obulungi mu Uganda kati egimu. Musajja mugezi nnyonyonyo muwandiisi ate muzannyi mulungi nnyonyonyo. Omwami oyo Kasozi Rogers ya ku ssomero we twasomanga nga awandiika nnyo emizannyo gye tugenda okupracticinga ku stage. Before nalwawo okumwegatako nze nayagalanga nnyo okumayiminga ennyimba nayemayiminganga nnyo ennyimba za Radio and Weasel nga always wentuuka ku stage enduulu evuga ngoyinza ogamba oluyimba lwange
endulu zavugiranga nnyo because nali mu performance mulungi nga buli omu amanyi nja kuba muyimbi era nga bampita muyimbi w'essomero ku State College. So in the same time nga attend footballer kati laba bampa owa prefect owa information prefect nga nsoma obigase kusomero nga wenkwasaganya n'ebitabo owa information prefect nga nsoma amawulire ku parade nasoma amawulire nga buli omu ageewunya olunaku lwensooka okusoma amawulire era omwami oyo Kasozi Rogers yagampandiikira nasoma amawulire ne Headmaster yali mu office kubanga parade twali tugikolera opposite ku office ya Headmaster n'avaayo nankwata mu ngalo nanneebaza yampa 15,000 eze Uganda olw'okusoma amawulire kubanga nasoma amawulire nga gasesa buli kimu ekyasinga basesa amawulire ge nasoma nga njogera ku kuuku omufumbi w'emmere w'okusomero sigajjukira bulungi ge nasoma naye nzijjukira ebigambo ebimu amawulire nga bampandiikidde kati nabasonga engeri gyasenamu emmere asooka okutunuulira ani oyo ali awo n'akatema bw'ati gwayagala ne gwatayagala nga zonna zensoma zaali facts buli omu nga musanyufu basimanya amawulire kuva olwo nga baŋŋamba basooka nakumbuuza onaasoma amawulire olinayo amawulire nga buli omu anneesunga era namala paka kuva ku ssomero ng'ekyo ekifo tebakinzigyeko obwa information prefect. Then we tuddayo mu entertainment mu kumayiminga time yatuuka nga neegomba nnyo okuzannya nga ndaba abaana abazannya obulungi ku stage nange nenkyuka olunaku lumu ne ŋŋamba waki sijoyininga ne bampa loolo ne ntandika okuzannya emizannyo waliwo bano abazannyi b'emizannyo abatambulanga mu masomero we bajjanga mu masomero ng'olumu batugattamu ne tuzannyazannyamu so bwentyo mpola ngenda mu mala senior 4 tugenda mu holiday wetugenda mu holiday ya senior 4 mpulira balanga nali naba nnyo TV ebiseera ebyo nga njagala nnyo ebya film era nalina TV series gye followinga gye bayitanga It Can't Be TV series. It Can't Be TV series yali ku WBS TV yemu ku series ezali singa okulabika obulungi nga neegomba nnyo waliwo omukyala gwe nali nsinga okwagala bamuyitamu Amida Mukandutie yali azanyanga Sonia mweyo series nga mwegomba nnyo ngamba omuzannyo oyo nenumitingako then nga mulimu n'omwami bamuyita Ernest Nsubuga right now ali mu Talanta Explosion band ya Kabaka y'omu ku bayimbi abalimu yali nga mwagala nnyo yayimba oluyimba Mairanda kankupatera verimu ebisoko santi sana omwami oyo nga mbegomba nnyo kati lunaku lukeera nkeera kumakya okuteekako okulaba It Can't Be nga tebali ku TV nga balanga auditions banoonya abazanyi abafirimu ne bateekako ekigambo kimu olina okuba nga olabika bulungi kyekisooka simanyi naye the matter of fact nti nali njagala nnyo okuzanya nagamba kansitukirewo ngendeyo oba nfaanana atya naye nagenda neetya nina mukwano gwange right now ali ku B24 TV gwe twasimbula ekigere naye Dorin nga tugenda ne Dorin mu competitions mu auditions tutuukawo erubaga bantu baali bangi nnyo ng'olina okusoma olinda bakusoma erinnya twawandiise ku mulyango olinda bakusoma erinnya ly'okogenda auditioning ne tukola auditions neziggwa bulungi naye obunkenke bwali bungi wekyasooka okunkwasa obunkenke nti abantu be nali nsinga okwegomba omukyala Amida Mukandutie nga yasoma amannya. Okay, okyali ku Nyondo Media of course ne program yo yoga nenga njagala kujuliza nti abanyondo glim batekamu essente ate program ene biranga egenda ddala mu maaso ne tugatako fenna ababeera balabyera nga njigiza munda abana bakusubscribing agaba gwe kali subscribe mwana amagendo subscribing kijja kugatako kyamanyi nnyo akazigo kale nakanyondo glim oba kizigo kya Nyondo glim akijja mbuli kikakyambalabe oyina black spots
obulususulwa nga terulabika bulungi ogalibenga labika bulungi nengo sigala kukala yo kuleka mpoza agala okulighteninga mu katono teberusa ita ku namba esimu 0524680778 pozi ne products ndazo neza abachala za mkisenge oba abami kweza bujja byonna bibawo mpozi nemmere eye Uganda yonna babera nayo nga simenye eno kuba eri then nembajukiza naba open vision tourism ate nga bano bo basaza abantu wali eranga bagaba visas zonna ezenjawulo mwana wa visas mulimu ko ebitankana so genda maso belengo bebuza ko so genda ko offices zabwe zisanga kubayiniasi ya office ya opposite day to day genda obebuzeko omanye ekigenda maso ne visas iranga batambuza abantu mu UAE no tambula wali ewamu nokubanga ate bachusa bakola visa change oba bakwa ku magezi ogenda koloti okubanga ate ochusa visa yo tukyagenda maso ne mwana mlezi Ashman Films ayoga yeah auditions osanze ng'omukyala Amida Mukandute bali bewegomba ne bagomana okulaba ko ngali mu kubachi kubajaji na chanti samu na kankana chenyizo kugama na kankana bati agenda gamba atya na kankana nga ekinkankanya sindi agenda kunda batya nenge ekinkankanya nti chance jenduviride banga ne banga njituseeko naye nsobolo gifiirwa yeah nkankanya nkugaye natya nalwala n'okulwala chenyizo kugamba ngamnalinya stage because nali njagala nnyo okuzanya film nyingira auditions bampa omwala gwe nali nino zanya naye yali muzanyi mulungi bambi oyo mwala sirimwerabira bamuyitanga Ani bamuyita Ani Ani right now ali mu business. She's a businesswoman, muntu wa business kuba film yasoka nazivaamu addeyo ko misomo ya kakananga chikwatiddeyo nga business zimututte because yali so business minded. Bwe nasoko zanya naye ne tuzanya bulungi batuuka okusoma amanya era nga tuli mbunkenke basoma amanya ne bagwayo nga siwulidde erinnya lyange tumaze oku auditioninga naye nga gwe basoma yasigala sawulira linnya lyange naye ng'erinnya eryange baalikyusizza nawandiika Ashraf Ashman because natuuka awo nga njagala nnyo amannya gange agabiri nga njagala nnyo eri Ashman nga ngamba mukutuuka mukuzanya film erinnya lyange eri Ashman nino likozesa nalifuna dda kuva ku ssomero waliwo omuyimbi bamuyita Didiwai muyimbi akuba nnyo ebyo eby'engoma eŋŋanda abeewa kabuuso awo wonna nateete bamumanyi nnyo yalinga ayimba era ne basava kalimu so lwe twalinga kusomera twali mu kirasi yemu nga tukuba nnyo desiki muwandiikira ennyimba nga muwandiikira ennyimba akuba desiki nze ne mpandiika n'afuna ennyimba n'antuuma erinnya lya Ashman nga Eva mpita Ashman just from a blue nga mpita yaŋŋamba eryo lyerinnya lyoba mwana Ash oli wa tabbu nnyo Ashman nga muwandiikira just from a blue nga mpandiika ebyo nasalako Ash nayongerako Mani nendyagala nnyo nga ndyagala nnyo kati ntuuka mu auditions nali muwandiikako nalyo mu kusoma omukyalo oyo yasoma Ashma kati saawulira linnya Ashman saawulira Ashraf kati ne luvannyuma nnyo nali nfuluma bwenti nga ngenda nanengera nampita naŋŋamba gwe nga nakuyisizaawo ng'ogenda ne mugamba nanti erinnya yange siriwulidde ng'onzannyidde bulungi nakutaddewo erinnya lyo gwani ne mubulira amanya gange naŋŋamba erinnya lyo si Gwashima konze okay nenditwalirawo kuba saayagala namugamba nti siyenze nga ntya nnyinza okugamba siyenze nenfiirwa chance nenditwala nga simanyi nti oba nze gwe baali basomye nenditwala so weba tumala oyitawo mukwano gwaye gwe najja naye Dorin teyayitawo mu auditions mu butayitawo auditions ne bagamba olumwali muzannya kuki bali babadde kuzannya kuki ashumingeze mukwano gwoyo omanyi abagamba asimanya okay omuntu yeno wa talent tambulaga agaludde abeeranga walabe ensanafu so kati yenze so nali nzanya n'oyo omuwala nga sister wange
nga naye munenya because mama mulwadde naye yandaga nti tebimukwatako ebya mama oba mulwadde yagenda out. Mama mulwadde yenze yoyo sanze ndi kubyange ndi kusimu yange sagala kumanya oba ndi mukumya na boyfriend wange then reacting atulabe. Rozet, what is it? But what's wrong with you? How many times have I told you that you need to take care of mom? I'm looking for money for you to go and study, and remember I look for the money for mommy's treatment. But you're just here on the phone since morning. You have not done anything. Excuse me, am I a doctor? Rozet, don't take me for a fool. Can't you just be there and you look after your mother? Okay. You just need, do you need... Wait, you want me to sit there and I look after mom? I be just like this. Does it mean that really she'll get okay? I just sitting there? Rozet, are you going to go inside there and you take care of her, or you will not? Just tell me the last word. What did you say? What did you say? I even regret the day I became your brother. I even regret being your brother. Ashman, don't quit mugundi. You regret the day. So, yeah. So, something like that. Very, very, very good actor. So, yeah. Hidao character. Omuntu yabaga mati anaza takola shi takumbali akati soko ninde mukatono nnyo akati anayimba agola malowoozi kuki akitegeera. So tuyita auditions zigwa nayingira n'emikisa gyange. Twakola auditions leero enkera twasanga waliwo movie gye bashooting bagita Hanged for Love. Movie emu kuzikyasinza obulungi. Movie nungi nnyo Hanged for Love. Yali ekwata ku muwala eyali ayina ekirwadde ky'ekikulukuto. Ebiseera ebyo kyekukulukuto nga avaamu omusaayi mu bitundu bye ebyekyama. Kati omuwala oyo yalina gayi gwe yadeetinga, gayi ng'amuteekamu ssente, gayi n'atunda buli kimu ekikye because of oyo omuwala. But ku last omuwala ate n'agwa mu mukwano ne gayi omulala omugagga. N'alekawo gayi yafiirwa buli kimu just because of her. So omuwala oyo, omuwala bamuyita Debbie Wadson, mukyala wa Aziza Azion. Then omuwala oyo mukufuna obuzibu nafuna dating omuwala gayo omulala akyali muzanyi. Akyali mukyala. Yeah, mukyala we muzanyi mulungi. Mukyala endoza amwinamu abaana abanga basatu. Yeah, so Debbie mweyo film nalina party nga nina okuzanya nga agenda okutuka gayo yajja natta omuwala. Because omuwala yajja nafumita omuwala ekiso because yalina obusungu bungi byayiseemu because of omuwala. Ate omuwala wuyo agenda kwanjula musajja mulala. So mumutta nazanya ng'omusirikale bano abasiteeka abantu kalaba omusango gwamusinga mu kooti nga balina omusiba kalaba. Nalina chance bankubira ne baŋŋamba Ashman oli nenze ngenda. Ne bantungirawo uniform speed ne ntuuka. Ne tugenda ne shootinga. Ye film gye nsooka okulabikiramu bagita Hanged for Love. Yali movie nungi nnyo. Eragibwa wangi yaliko mu Uganda Film Festival, yalaga mu cinema ze Uganda zonna. Ne ku market weeri buli ajagala gyeri mu maduuka gonna agatunda film mu Uganda weeri ku market. Yemu ku movies ezina posters enene mu biduuka ebitunda movies. Bwali omuto wakirotako okubeera omu kuba wandiisi ba movie oba abazanyi abalungi gamba mu Africa ng'osuubira n'okuba nti ojja kuba aliko na awards z'owangula? No. We nali nkyali omuto nali njagala nnyo oba lawyer, nali njagala okubeera lawyer. Nakula njagala nnyo obeera lawyer because taata wange yali anjagaliza ebintu bibiri okubeera, yali ayagala nnyo mbeere doctor oba lawyer. Nja. Ate nga noyagaliza kirala? Nange ne ntuuka akaseera ne mpiikinga ng'ekya lawyer nkyewulira era otunulira subjects ze nateekinga mu A-level. Nakola Hague. That is history, entrepreneurship. Yeah, nakola entrepreneurship ne geography. So nga njagala kubeera lawyer era nakola nnyo history. Nakolanga nnyo history nga njagala beera lawyer. Oba okitegeera. So just natuuka nga mpiikinze waliyo kye bayita passion ne interest. So nata interest zange nengena ne passion because I was so passionate about ebya art. Natuuka akaseera nga njagala kubeera star, nga nyaani ng'okubeera star. Ekikuyingiriramu bwa ennyo ne kikufunza? Ekyo kinyingiriramu nga nnyingidde film industry. Nga maze ogiyingira.
ntandika okubanga ngamba njagala kubeera film star oli ow'amaanyi nyenyenyenyenyenye tandise olaba meeting abantu ab'enjawulo be nali neegomba because company gye nayingira ey'omwami Mulindwa Richard yali emu ku companies ezisinga obunene. Ng'oggyeko okuzannya kuba nkulabyeko mu movies nyingi ojja kuba wagibazisizawo mpolampola kiki ekirala you're playing in music industry, I mean in the film industry? Yeah. Film industry ndi writer, mpandisa movies nyinji ez'enjawulo. Mu film industry ndi producer. I have produced my own movies. Yeah, mu film industry still ndi director era directing nzeeko. Mu film industry mbaddeko marketing manager wa projects ezimu ku nnene ezitali zange ez'aba movie filmmakers ez'enjawulo. Mu film industry mbadde nkoze ebintu bingi marketing biki yeah. So obadde Uganda kiki kujje Uganda nekikuleeta ate ono ku kindo kya buwalabu UAE Dubai however talent ebaddewo nga ate obadde in access yabadde pickings in access to all the movie companies okuva Uganda olunaku lwali lumu twali ku house twalina house limit production ina house ewakaliga ku Sekabaka. Actually film companies ezisinga ziri side awo ewakaliga so ewa Lord Mayor Lukwago ekigeti kya eche then next wali eri we wali house ya limit production so awo twali awo nga bajja waliwo omukyala bamuyita Shakira Kibirige y'omu ku bakyala bakyasinze okukola makeup e Uganda visual effects yakola ne makeup wa Queen of Katwe awangudde awards nyinji nyebweru so omukyala oyo Shakira Kibirige nga ajja aleeta akalango kaali ka Mulago Cancer Institute nga tugenda kukola akalango bagenda kulaga bizibu kyobuli mu cancer connecting ati abantu nga tufuna kadiru kaliko akasente nga tugenda ejjinja nga tukashootinga we twakashootinga kali successful kali kalango kalungi kalabika bulungi era akalango ako kwe kali ku YouTube nkalaba nnyo nkaplayinga nnyo nenkachekingako ndudde naye nga nali nkaagala nnyo because ye project gye nasooka okulabikako nenfunamu kasente nga ndi mu film industry after movies zonna ez'enjawulo ze nali nzanye at least no project nali owninze face then we cover all white away banga tono just because ndoza twa performing bulungi mwaka kalango ne batuletera deal ya Uganda Telecom gaina kibaita U insurance producer waba sobola jaka teka wao nkalina jakamo so eyo billboard nga batuyita batukube bifaananyi kyatwale like 12 minutes ta nga batukuba ebifaananyi bya billboard nga batuwa akaja kaali kangi nyonyonyonyo so the moment oli mu myaka ng'emeka okukwata ku sente zi emyaka tujogere emyaka twandigirese naye byaddako yeah so emyaka si wala nnyo nali mpeze emyaka 18 nali mpezeza actually ndayika nalina 18 19 yeah 18 so kasente kaali kanjiko naye nga emyaka gye nalina nga ndowooza kasente ako ndabira ddala nkikubye nalina emyaka 2 nzijjukidde so nentuula nendowooza nkozeemu ki ziri ezasooka ezakalango ka Cancer Institute nazikwata nenzigulamu essimu nali njagala nnyo essimu ennene nenjigulamu essimu yali nnene yeah then nenkwata obusente obulala nembuwa mami wange mulaga nti film zitandise okukola ki okusasula kuba yali tayagala film nga yaziŋŋaana dda naye nga nzigenda mu lwampaka so olwafuna aka Uganda Telecom yali tazaagala naye nga yazivaako bubi nga agamba muzeeyi omukazi abaana abo baabo omwana tawulira ya naye nga sigamba nti nali mbajeemera oba nali njagala mbalage nti ekirooto kye nnina kisobola okuvaamu something kye bayinza okwewonya right now kye beenyumirizaamu ku mwana oba okitegeera so nenkwata sente ezo nentuula nendowooza lunaku lumu mba njogerako ne mami wange naŋŋamba byebweru eyo ebye Dubai biki nga boogera ku Dubai yeah so awo nkizuula ntandika opiikinga emaze okusoma
ninamu akasente kange akagundi ebyo byonna byaliwo nga bamaze n'okuntikira. So nkwata akasente ako mpulira sente ze boogereramu ntono. Sorry, nyinji ku ze nina ntono ziwulako. Kuzokujja wano. Ngamba nkoze ntya billboard bagiwanise ku street ku kubo kweri buli agisanga ngamba oyina sente ka pressure katandise okunsukkako nga bangamba eyo idea nga njiyingira mpayo passport mpayo n'akasente akaliwo nga batandika oyiyiza okwo kakana nga nfuluma nga mutwe kyenina kangende Dubai manyi sente ziri wano kuyoola buyozi bisawo nga nziraka ninga kanzije wano nkoleyo obubanga butono ngende sente zise mu film nkole film nze nasimbule Uganda nga manyi nzize wano Dubai kukola sente nzireyo nzise mu film nkole film eyange nga yamanyi nyonyo nagenda n'okutuuka wano nga nina script gye nali nawandiika akuba movie nagiguza producer omu n'agikola naye nali njagala nnyo story yali nnungi nnyo ekyasinga okunnuma kyali kimu nti movie nagiwandika naye ne credit tebagimpa script bagizanya mu film naye ne mu film wenyini sina wendabikira nga nze yawandika script yansala naye nali njagala nnyo but nayagala nasalawo nenkita mu mutima but abali abagikola film nawe gwe nagiwa nga ngenda gimuguza naye ate film nagikola kyanuma nnyo nawulira script ezo ebiseera zaali za bbeeyi nnyo katoro saawe eno kitegeeza saawe eno yandinkoze obuvumo obujjawa okugimuwanga tannaba kukwasako yali mukwano gwange nnyo yali mukwano gwa nze nesiga nnyo omuntu because nkimanyi wennemu okwesiga omuntu then nasuubira nti yasobola okunnesiga nga nze simwesize so kisookera kuggwa omuntu olina okusooka okwesiga omuntu osobola okufuna trust oba okitegeera naye woonaaga nti naye tomwesize kitegeeza naye omuwadde second thought ey'obutakwesiga oba okitegeera eyo ye mentality eyange gye nnina so nenzija wano nga njagala kola sente kola film eyo ngendo tuka wano ng'ebintu byanjawulo nnyo nga bwe nali mbisuubira nemmanya nti kati nkiyingidde nenzirayo kati right now Uganda ngenda swala kantobe nentandika okutoba ng'omusajja nentoba final omulimu nengufuna noonya mulimu nze nga nali manyi olutuuka waneeno omulimu weeguli buli kimu kyangu ate nga okolerawo ng'oddayo ng'okola firimu yo so ntuuka waneeno bintu nga byanjawulo bwe byatuuka mpambana akalimu nkafuna mu wiiki 2 ntandika okukola mpambana kati ngenda okuwulira ate Uganda kikutte twalina series gye naleka gye twakolako bagiyita Mistakes Girls TV series tugikozeeko katono navayo nga tunoonya abawagizi nze yali omu ku ba front team abanoonya abaguzi because mu company eyo nali nkolanga marketing manager ng'olumu nkolanga publicity nga ndi ku team ku mwanjo nnyo n'abakulu so ndowoozamu ngamba oba nzireyo jjukira nkyalina laavu ya film kuba ne reason as to why ntuuse Dubai lwa film nzireyo mbigattamu nga ndaba kansooke enkola emyaka 2 ngende oba okitegeera demo we namala wano demo industry we yeeyongera okukola nze we naviirayo industry nga mulimu n'entalo nnyingi wanomaze obanga kyashima mu imazeyo emyaka 6 wakaddayo emirundi emeka Uganda nakaddayo buli mwaka mbadde nzirayo Uganda teri mwaka gwe siddangayo Uganda buli mwaka mbadde nzirayo ke Uganda nimalayo weeks 3 mwezi bwentu bundayo feeling otya waleko baleko obasanga bali bati abali kumbeera ki wowe comparing gwe nabo ali waggulu wa munne industry eduka ku speed abaana bali wala we tugamba art bali waggulu wange nnyo tugamba art ne benaleka financially simanyi because simanyi kiri mu nsawo zaabwe sijja kubajajinga simanyi kiri mu nsawo zaabwe naye nga ndaba bali happy because industry yeyagaza si eri industry gye nalimu eyedda nga osobola ogenda ku set n'ovaayo nga tolinayo yadde 10 naye kati omwana agenda ku set n'afunayo sente ng'asasulwa akasente akawera naye natuuka akaseera ne ŋŋamba kati kitegeeza wenzira ya Uganda ngenda tandikira ku 0 wansi w'abantu abo ningamba wakisitandika waneeno firimu nze nenzeekolera
nkeera ku makya tuli mu lockdown. Tuli mu lockdown, bakola lockdown nali Abu Dhabi ebyo ebiseera. Nali nagenda ka Abu Dhabi. Namalayo ndowooza 2 years. When nali Abu Dhabi tu lockdown ejja. Mba mpita online nga nsanga ka course ka bwerere. Basomesa animation movies. Esome balita SAED Institute di Dubai. Nga tapinga ko nga mbandi nga bankubira simu. Osoma online. Nga bantandika okunsomesa. Then nga ntandika kusoma animation. Within nali nakasomako wiki 2 since ekintu nali nkyagala. Nga njiza okukola animation. Nga nkwata computer ntula computer nkola animation movie bagita 1000 Feet. Jokingly. Uganda Film Festival gulawo nsubmitting a film from here. Yali shock eri abantu bonna abamanyi buli omu kuba nali mu WhatsApp group ya Limit Production mukama wange mwennyini abamu congratulating nominations nga zifulumya olwo mawulire ga New Vision. So bamu congratulating omwana na commenting congratulations Ashman. Nze nali sinaziraba erinnya lya Ashman lijjukira nti kuva mu film right now ne oba ononya Ashman tomufuna naye bamanyi Ashman kuva olwo nali owning erinnya paka kati erya omukyala Amida Mukandutiye erya yali Crashed out. Huh? Don't you think that was weird? So, what I want is to talk woman to woman. You tell me the truth. And only the truth. Because if you don't, you know what I'll do. I'll definitely get it, and then it will be very terrible for you. Hmm? Hello? You heard me? Yes, I know him. Okay. So, congratulations Ashman ko mukama wange nansindika message nangamba Ashman congratulating kuki ne mugambe yo film ogiraba 1000 Feet eri mu nominations yange nangamba okikakasa mpereza kubiraga nti yo nga muhereza poster muhereza movie number ngabana ngamba I'm so proud of you, congratulations. Buli omu yawunga nange mwenyini nawunga nali musanyufu Rozet, nali musanyufu nawulire sanyu nembuuka mba ndi awo nga ka email tata kuva mu Uganda Communications Commission UCC nga bampeereza details za nomination na buli kimu ekigende kyenina okugoberera nange nawunga saakikiriza natapostingirawo naye nga sikikiriza then white bang awards nezituuka ku lunaku lwa award nali ku mulimu naye ka pressure kansukkako nali nziraba live ku simu yange ka pressure we kansukkako nagamba natambula nenva ku mulimu nenzire waka nsobola olaba awards ezo nga ndaba pressure ensusse bakanya kunkubira ku mulimu oliwo nga sikwata masimu naye nga message zaabwe zendaba oliwa award nga batuuka ku award eyange category eyange nga bagamba the best animation 2021 goes to 1000 Feet nazirika siku zirika ugadala naye nawunga na spreezinga 1000 Feet story yekwata ku muwala Abawaluganda ababiri bali mu party lumu ne bamitinga bagayi bino be bamuitinga one night stand we bamala gayi omuwala yafuna olubuto kyokka gayi yamulaba ku show ya Malula family yoro lunaku lumu tebaddamu kweraba naye yafuna olubuto n'abeera n'olubuto ebbanga lyonna kati sister we ava Dubai adde Uganda naye ng'ayita Kenya ali mu nnyonyi asanga gayi batudde bonna banyumya. I must have the window. I'm sorry for that, by the way. I'm James. Diana. So is Nairobi your final stop? No. I'm changing plans in Nairobi, then heading to Uganda. Going for vacation, or is Bozi mukunyumya emboozi ng'omuwala ogayi ali nga yeye amanya gayogera ng'ono sister we agajjukira gayi olunaku lwe baali ku show ya Malula mukweyanjula nga gayi amugamba gweta ng'omuwala mugamba
oyo show njijukira olunaku nze ne ba sister wange twahanginga out n'abalenzi babiri biki nga gaya mugamba yenze nti gwe taata wa John nti okikakasa nti yafuna olubuto. So story bweto etambula bagenda tuka ku kisaawe Kenya gayi yali alina koma Kenya naye we yawulira nti alinayo omwana n'abuukingirawo ticket yawo immediately n'agenda Uganda asobole okulaba omwana we. Story yali nnungi nnyo. Nawandika ka story kali kalungi nnyo nkenyumirizaamu ebira obulamu bwange bonna. Yaggulawo enzigi 1000 yantuusa bifo bingi. Nagyekoleranga animation nze nga siri buli kimu. Yankyusa ebintu bingi nnyo yazukusa industry buli omu n'aŋŋambe kiki award eyo nenjifuna yagirako kasente because Uganda Film Festival kubeerako kasente cheke yali yabukadde butaano. Yali yabukadde butaano so nasanyuka nnyo naye nga sina sente ze ndowoozaako but mpangudde award ya Uganda Film Festival banga lina male Uganda nali sisembereranga nako giwangula award naye olaba njituuseko wano nenjiwangulirawo. Natia buli omu yankubira amasimu nga abasinga tebakikkiriza. Nina mukwano gwange bamuyita Dushime Gemini muzanyi mulungi Dushime Gemini. Zanyanga Ashman mu Mistakes Girls Do azanye mu movies ezenjawulo nyingi yankubira esimu n'angamba Ashman nga akaba n'amaziga nga takikkiriza oba kati ali France recently yabaddeyo France oba yakomyewo Uganda atambula nnyo bw'atyo. So yankubira esimu n'angamba Ashman owangudde award tomanyi kyokoze. Bansanyukirako nnyo banange nga nange nga njagala kudda Uganda njaganye. Vacation eyange yali erina baayo mu myezi 3 emabega nagenda nentabukira bakama bange nga njagala mwezi guddako ogwo. Nasooka bagamba ogwo gwennyini ne bagana ne sokoleke yaliyo emabega oludde nga wamaliriza oba yaliyo mu maaso enaku emyezi nga3 mu maaso ne batabukirawo ntabukawo ne kaza biki mbaga ya muzeeyi mbagambye ebigambo nga kyenfa ngende nkwate kwa award eyo mu ngalo nga pressure zinze so award isooka mu bulamu bwo yesooka mu bulamu bwange ne ntukulaba n'endala waneno mu Nigeria ate Nigeria yajje etya wakati wa Nigeria ne 1000 yawangula awards yonga yo awards mukaaga. Mwe Uganda esigadde naziwangula bweru. Mpangudde awards nyingi mu nsi z'ebweru neze sino nangayo. Nawangula award ettaki mu Baklava Film Festival. Ebanchogerera mu luzungu bakiwulire nti award yange njagala. Baklava Golden Baklava Film Festival ziri Taki. Bampereza email na buli kimu nga mpangudde award. Naye sijino nangayo siji receiving ne bansaba nemba weereza email nga basaba details yo ku delivering award ezo zonna nenziba weza wano nemba waneze Uganda still sijifunanga naye nga najiwangula bampereza certificate nenji postinga ngiraga nti nawangula nawandingula ka award ya Zimbabwe era mu Zimbu Film Festival nayo sijifunanga nina award je nawangule Kenya eya kwetu Film International Film Festival sijifunanga nenga zonna babadenga bampereza invitations okugenda naye sigenze naye zimu zenninako zenna receiving nina awards 11. So talent esobola kubeera limited oba stocked nti however ovudde mu nsi yo n'ogenda mu nsi endala nga Ashman yava e Uganda of course nga muzanyi mulungi nga wabagambye writer producer n'ebirala mu movie industry era bwajja ne Dubai kyatuuza kirooto kye obwongo bwasigala butambula era ne kimuwaliriza oba ne kimuyambako kubanga ate awangula awards ezenjawulo nga si mu Uganda mwokka wabula ne mu nsi ez'ebweru. So Nigeria jobadde obuuza Nigeria eyo baziyita African Movie Academy Awards ze awards ezisinga obunene mu Africa nga owulira Oscar Academy Awards ezisinga mu nsi yonna eza film Oscar Academy Awards so kati zino African Academy Awards ze academy za Africa kitegeeza wobeera recognized mwezi awards obeera recognized all over Africa kitegeeza Africa yonna ogimazeeyo
mala okukola film eyo A Thousand Feet ekoze bulungi noonya film eyinza ogiza egiddako kozaawo bulala obwenjawulo awo Bad Faith bungi naye buganya okuhitinga bampita ayita lumu ku Google ngwa ku mawulire ag'abasibe abaatoloka mu kkomera wa Soroti mu Uganda. Soroti baali ababisibe 209 nga soma bulungi nsoma amawulire ago bulungi nga ngamba jaji oli w'ensembe award gyensembe wangula yali ayogera nti according up African filmmakers batandika okwogera stories ez'enjawulo bayokole movies mu stories za Africa ezewaffe zinyambi n'ekintu ebyo byonna ebyaliwo kubanga n'abazungu tebakyalina stories Queen of Katwe bajja Uganda stories era ne stories ezawanika Hollywood na biri kimu 12 years a slave zaba Hutu n'Abatusi ezo zonna Hotel Rwanda zonna za Africa nengamba we nkwata story eno solo giwandika mu film nga nkwata story nagisoma emirundi ng'egyo olunaku olwo njitegeera abasibe batolose batya kiki ekyaliwo naye yaleeta ddiiru mu kutoloka kw'abasibe ye teyafuluma kyokka bo ne batoloka be yawa ddiiru ye n'asigala nga mpandiika movie bagiyita No Way Out from Luzira since ndiwe Luzira nga nkyongerako ekyeruzira okugifuula nti ya originality njitadde Luzira movie era ngekwata ku musibe gwe baasanga mu kkomera nga bamusoma nga asomera mu ddiiru amusanze mu kkomera ze after amugamba tulina okutoloka mu ddiiru eyagireesa agimunyonyola bulungi batuuka okutoloka oli gwe omuto gwe banyonyola ye yasooka oyitawo ono agenda oyitawo ng'omusirikale azuukuse n'amulaba ye ne bamuzaayo nga ngamba eno gye mba nkola nga maze ogiwandiika nga ngifunye vision yokka nga nkola No Way Out nagikolera emyezi egyo nga ndi ku firimu egyo nengamba eno firimu egenda kikola yali short film yali ya dakika 11 n'ogiwandikira emyezi 3 ennaku 9 nga nkyuka nenzija nembisaza namu nembiyuza nengamba ezo sinte zikola nenziteeka wali nengamba ezo sinte zijja kukola nebintuuka nebintamanako nemala ebbanga nga sibikebera kumala wiiki kati waayitawo time nenzirayo nengimaliriza mu kugikola tugenda mu Uganda Film Festival ndi sure egenda kuwangula award eyo nsinga we nali kwa Thousand Feet nali sisuubira nti nsobola wangula award because nali nominated abantu ab'enjawulo abakozi ba animations Katoto emyaka nkuze ndaba Katoto nga be bakola animations Katoto oba omumanyi yakola nga obwa Museveni nga ngamba eyo yaabwe naye nomination emmala nenjiwangula kati eno nali 100% sure ngenda giwangula era nagenda mu festival nga ne sente nzikubidde plan nga nzikubidde plan nafuna disappointment just funangako mu bulamu bwange kuba naddayo nendaba nominations gwe baginominating nga nali nkisuubira nengenda nendaba movies endi nominated with nengamba nga firimu gyendabamu eyinza okumpangula yali Sinza nengamba naye Sinza tensinga Sinza y'abaana b'Emakerere be bagetta oba ne bagikola simanyi so nengamba naye tesobola kunsinga awards zijja nga Sinza ewangudde nali so disappointed because project nali njagala nnyo naye judge najja ku stage n'agamba movies zibadde nnyingi nnyo nnungi mu awards zino naye chief judge yali muna Kenya koro naye obuzibu obwabaddemu twoyiga okukola movies mu lulimi olwewaffe tukozese subtitles because movie ezo zitambula nnyo n'Abanigeria beetunda nnyo edda nga movies bazikola ki mu lulimi lwewaabwe ne bateeka ku subtitles so kati nenzirayo nenetegereza Sinza ngeri mu Luganda ate ne title yayo eri mu Luganda ate yange No Way Out title ya Luzungu originality kiriko kimu Luzira then no mu film ya Luzungu engamba anyway convincing libalayika bampangudde
ne musindikira ka message yakola Sinza ne mu congratulating ne mugamba congratulations boss ne mu congratulating naye nga nine naku because project mazemu amanyi oro mazeno gi submitting mazeno gi submitting in Nigeria waitawo banga ki mwezi gumu nga nominations in Nigeria zifulumanga mu East Africa nzenze kaina mu film mu East Africa nzenze kaina mu film abasigadde bazisudde nga ne yampangule Uganda nga nayo bagisudde ngamba kijja kityanze movie nali nagivaako nga nebirowoozo mbijijjeeko nga ndikola movie gye bayita Uganda Flag ye movie gye njagala okuta omwezi guno eno ngenda gita omwezi guno movie nungi nnyonyo bagita Uganda Flag animation ya lutalo lwa Uganda lunaku lwa independence ngamba kankole eyo nga ngamba yeyo gye ngenda okukola osanga we nagikola mu Luganda egenda kukola nnyo amakulu so mbandi awo nga kinsukkako ngamba okay Katonda akirese eri nominated it's fine naye kuluno ngende Nigeria just from a blue netegese ngena gene Nigeria laba wenkyusa omulimu bagena okumpeereza bya ticket byonna by'okugenda Nigeria nga nakakyusa omulimu nga sisobola kugenda mu vacation nga sinaweza mwaka mweyo company empya because nakyusa nengenda mu company endala funa company nakyusa na waliwo company yankubiranga egaba kasenta akawera kusinga wendi laba wenkyusa omulimu nenzira mwezo aso ningamba kati ninokola decision either okukyusa omulimu oba ogende Nigeria ninga naye Nigeria njagalayo nkyakola film wakisirinda nenkola nengenda ku kino Nigeria ndigenda olala kangamba omuntu ankiikirire muwe agende yeyagale nga nkubira omukyala bamwita Montekisha amugamba ogenda geno nkiikirire wa Nigeria nga asanyuka nnyo ampeereza passport ampeereza buli kimu nga muweereza invitation antekayo details ze buli kimu bamukolere visa waitawo banga tono nga nkubira angamba nina ate program gye nfunye ya kugenda simanyiwa abantu ala London simanyi nga waliwo bye bamutwalako sibitegera nga nzijayo manyage nga nkubira omukyala bamuyita Nisha Kalema Nisha Kalema y'omu ku bazannyi abasinga okuzannya Uganda yakawangula wa best actress mirundi ngejo ejokumu nga mukubira Nisha nga ngamba bana nga Ashman yanziza naye ngenda kuddamu ngenda mbandi awo nga mulinze manyigwe ngendo agenda okun representing nga mpeereza details nga ngamba Ashman na trip US kuba muzanyi enako zinazanyira nnyo naye siganye mbadde njagala genda naye kiganye anfuno omulala yali Aisha Chomuhanji oba omumanyi muzanyi wa film kwanu gwange nyonyo wa kukidonyo Aisha mukubira Aisha mugamba gwagenda yasanyuka nagamba oli nominated nga musanyufu nnyo naye yalina trip France natasobola genda nangamba njagala nnyo nandiyagadde ngende nkukiikirire naye ate ngenda France era yayita wano ng'agenda e Ufaransa ngamba kiki Katonda oba ayagala ngende bonna nga baganya ngamba Katonda ayagala ngende kirabika nenkinyumizaako buli abantu bange nga buli omwe ngamba Katonda ayagala ogende kirabika olina okugenda nentuuka nembyesonyiwa nengamba sigenda nencommunicatingako n'omwami Maurice Mugisha omu ku bakozi ba film yakiikirira Uganda mu Big Brother nga ngamba yagenda nenjogera ne Rona nangamba agenda nengamba okay kasita wali abagana Uganda abagenda bajja kunkiikirira nenkita batuuka eyo bababuuza nanyini wa movie eno nowe out aliwa era yanzindikira audio nangamba omukyala wa ama kubuuza oliwa nengamba mwana byaganye mbabuulira ebintuuseeko ebyemirimu naye nebuuza lwaki omukyala aba nnoonya kuba guno mulundi gwoko nga ndi nominated naliko nominated era 2021 ne movie gye bayita 1000 Feet naye saawangula but tebababuuza Mariam Dagire baaliyo Basindi baaliyo bangi abannayuganda abagenda NBS yasitula ebyuma byonna yaliyo e Nigeria naye tebababuuza but this time abannayuganda olwatuuka nga buli omu bamubuuza nze nengamba kiki
nentyamu tutuka ku lunaku lwa awaadi zaaliyo kiro nnyo by saa 8 sawa zeeri ziba bukyali eno buba buyise ogw'ekiro nga batuuka kwa kategori yange nagenda olaba nga kumpi abantu bange bonna bemmanyi bonna bali live ku show twali ku Facebook nga bwe tugirabira nga balangirira the winner is no way out. Saatekayo hope yonna saatekayo na hope yonna because nali sikisuubira nti nsobola ogiwangula already Uganda katwere wangula already ni nominated in film ya America USA mulimu film za USA 2 mulimu ya Canada mulimu ya South Africa mulimu ne ya Mexico ningamba nze nkole film esinga yo mu America esinga mu Mexico esinga mu Canada nze Ashman waawe ningamba nedda ngo muna Uganda yampangudde bakirangirira ndasasu twakuba enduulu bonna benali nabaawo nga tulaba twawungamu nga tekikkirizibwa ne tugamba batuwulidde bubi tuddemu tulinde okutunulanga Morris Mugisha ne Nkakalukanyi Patrick aba filmmakers abagenda nga bayimuse bagenda ku stage kuno na award wenkikkiririza nakwata award nagamba I congratulate my brother Ashman who is in Dubai. Thank you amabichi nengamba baba bandi awo nga akampereza ku WhatsApp ako ka video nga ayogera nakatambuza nkugambye nafuna amasimu simu je nasoko ofuna ya mu Nigeria eyomukube nali nominated nabo nankubira producer mu Nigeria nangamba bampadde namba yo omwami waneno Morris mbadde nominated nawe naye ndi musanyufu nnyo webale film yo nnungi congratulations nengamba nawunga kubanga ekyo kyali kirooto kyange naye nga sikisuubira kutuuka kati nga nkisuubira myaka nga 10 eyo maaso ekintu ky'okuwangula ama award African Movie Academy Award ya Uganda tulinayo ndowooza nga 3 naye 3 naye eya animation yesoose Uganda si Uganda wokka yesoose mu East Africa Uganda Kenya Tanzania Rwanda Burundi ye award yesoose New Vision Film Awards yagenda nakikira award we yali akomawo najja nayo nagindeetera weeri awo waka so kati eyo nayo yali surprise jendi because nze nali ndabanga balanga New Vision launching new film awards nangamba New Vision Film Awards bazudde film sente ziri mu film nensanyuka nnyo nengamba ye kirungi bazizudde because nze mu belief yange nkimanyi teri mulimu gusinga kusasulanga film nseno teguliyo film kye kintu kyosobola okugenda ku set nozanyanga extra just aisewo obuyisi kangeze mu movies za Hollywood aisewo obuyisi notaddamu kutambuza bigere na kukaaba akasente kaba kanje embozi ya mwana mlezi Ashman ya film pamvu muko tugenda kwetaga ekitundu ekyokubiri katunyweko kulwendo lw'amazzi nate atuisewo mpola obulango bw'abakama baffe tukomewo mu seconds ntono ddala mukulikeyo mu bulango bw'abakama baffe n'okuwummulamuko tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tulina mwana mlezi Ashman ne Kinku muzanyi wa firimu awangudde awards nyingi wannamwali wetwakomekereza mwebale nnyo abeekumira ku Nyondo Media so wetwakomekereza twakomye nga kunyonnyola ku Film Awards eza New Vision nali ndi awo nga balonchinze Uganda New Vision Film Awards nga bafulumya amawulire ba nominees sasooka kweraba saabifaako lunaku olusooka luyitawo olwokubiri luyitawo amawulire nga ayina mu ssimu naye kungulu nga seetegereza nti nange kwendi kungulu ku front page so nesigafaako newaite ennaku ezo nga ndaba bagamba awards za ku Friday kati ku Lwokuna wentunula nga ndaba nange kwendi because mukulu wange yamala kumpeereza message nangamba congratulations waliwo mukulu wange Stiga yampeereza message nangamba congratulations nga ampeereza naga amawulire ndowooza ye nga amaze ogagula agasome gonna ngenda okutunula front page nga amawulire gennina wennyini mu ssimu nange kwendi ku top awo ku front page nga ne munda gyendi nga nomini ninewunya nnyo nawulira essanyu because nakizula nti olaba ntandise okubeera recognized ne Uganda ojjukira nga mazo kizuula nti film Uganda kikutte
Chikutte naye the matter of fact nti industry sigirimu nina kukola nnyo wano firimu zigende Uganda zikole kuba we nasitula ekigere nenga akanyingire mu industry eyo competition ngenda ba sigikwata because abaana badduka speed we nalekayo kati bali eno bali waggulu nnyo not acting wise but ne being productive mu art so nefuna chance yo nembera nominated tutuuka nekati babo banno bogabe walikayo bote bakwewunya okubanga oli nominated mugundi ezenjawulo angatengo n'okuwangula awards ozifunye banneewunya nnyo n'okuntya abantya naye atenze ntyabo sinkyewunya wekituwe kiri banneewunya n'okuntya abantya era bagamba Ashman otwewunyisa nnyo gwekyeki bakutiisa nze kibantiisaako kiri kimu industry yaffe eri competitive right now but bamanaginze okutuuka we batuuse kitegeeza nze industry eyo ntya namuŋŋamba nandisobodde okutuuka we batuuse singa nali Uganda osanga nze ninamu kafeva kali nti ndi Dubai banda banga omuzanyi wa film oba filmmaker omuna Uganda ali ebweru wa Uganda katoro nkubu bubo embatira nti bali Uganda but bamakinze okusobola okutuuka we bali era nze mbenyumirizaamu nnyo however bwate banenyumirizaamu nnyo kyenyinza okugamba nze bampulirizaamu nnyo we mbanyonyola ku kya film nate nze ndaba be bansinga oba kitegeera ndaba be bansinga however much tebawangudde awards nze nziwangudde because ninamu ne idea etagi ku idea ye Uganda nasomako film nga nsomedde mu Dubai but bote bagenda nga nako musomero kusoma ebyo bintu bakozesa kye bayita amagezi amazaale ne talent yaabwe oba kitegere ekyo kinneewunyisa nnyo era sina kyenyinza gamba mu industry eno sentence funyeeko nziriddeko eza industry mu film ndiddeko eza writing movies ndiddeko eza kuwangula award nziriddeko ne chances ez'okutravelinga zize nnyingi osanga nzifiirwa nfunyemu emikwano program yoga okyali Nyondo Media ne Nyondo Rozet tuli ne Ashman okutyoko kwolina olina fiyo okudde Uganda lwakuba nti otya competition oba lwakuba otya bali saweno we bali nga gwe toliiwo then bw'obanga olina okutyoko kw'amaanyi okudde Uganda kyogamba ogenda kufiira abantu ogenda kudda Uganda forever and ever no siri kutya naye ngamba natyanga si right now kaseera kali oli mugumu ekimala oli muvumu bw'oyingira gundi industry gipambana omalako kiggwa nnyo tuddeyo Uganda era kyendowooza njagala kutuulako Uganda nse tolingeko nkole ku films lwakuba n'emirimu obeera n'ebirooto bingi otolulamu n'ogamba kino ekirooto mbadde njagala nkituukirize kansooke nkole nnyo nkituukirize naye tebigenda kuggwa tebiggwa because buli wookola n'ogamba kino okikoze era wabaawo ekiba oba olina okwongera ku ekyo ky'oba okoze so tosobola kukola n'omanya n'ogamba nti nkimaze kiwedde era still ebidimandi nga biba bingi nnyo so better right now okugoba passion oyina kugoba kintu kyowulira mu mutima ng'okisobola kyekyo kyenakwata nze namanya jingako n'abayimbi ab'enjawulo nembeera manager w'abayimbi nga kyenfa kimu art industry ngikozeemu ebintu bingi n'okuyimba nayimbako enyimba ze ziri ku YouTube nina oluyimba baluyita Nobody luyimba lulungi nnyo lwakuba nnyo nobody can stop we nobody can this we nobody can how that can me say nayimba nina luluyimba olulala lwena featuringa mulwali wa gospel njagala ekigambo kimu ekyomutegeeza nti mwagala Yesu ayogera ekigambo kimu omutima gwange gunaawona tata so nayimbako Gochimenti mwenyewe kuyimba. Yo zirimo gunongeri ya David Letalo. Ate yo wavayo kye kyakujjayo. Bo music na tekyali kintu kyange. Nakikolanga time eri gye nkugambiwe nayayananga nnyo okubeera sita kubanga nyingi the film industry.
ningenda ninyingira studio nenkuba ennyimba na ebiseera ebyo nga Danizi ku mapesa yakajja fa abasooka okukolera ennyimba yali mukwano gwange nnyo rest in peace Danizi ku mapesa rest in peace yali mukwano gwange nnyo era nga advising we twakolera ezo ennyimba zonna nakola ennyimba ngezo naye ndumu lwe lwafuluma essatu nazisirika nenzisigaza paka kati nzanze kazi manyi ne Danizi omugenzi yafana zo naye nsobola zifuna bati nali ngandaba tekigwa mu film mu music tekigwa awe pamacha abantu bali banzizaamu amanyo imba bulungi dobozi yo ddungi ngabazaagala ennyimba abange benalimu Ashman plan kijoina right now myaka ngemeka gyosubira ogamba nti odda Uganda osetolinge okugenda Uganda nsobola n'okugenda leero n'enkya sina nti time katokomawo sina kubesingira Uganda sina kirowoozaako tekina ya mbongo sina kirowoozaako naye nga omanya ntegeka za Katonda kyekiganye sente zikyabulamu sente sikubulamu nazo zennyini sinazifuna zimmala okutuula e Uganda nsetolinge nazo zennyini tezinalabika naye era si ensonga enkulu sente oziddayo e Uganda n'ozikola kati banga lyomaze wano eno oyina Uganda ekintu kyo wenyumiriza muno ogamba nti at least banga nterinsaze nga newankubadde navaayo mu firimu era kale nyinako wenda basobola okutandika nikesi mbanzizeeyo ninako obuntu bwange obutonotono bwenkozeeyo alhamdulillah mukama nyambye nansobozesa obukola bwe mmanyi nti bwo newe mba nkooyo wano entandikwa nina wentandikira ningamba kantuulaawo oba kanteekewo kino oba wano kanteekewo kino nembeeraawo ningamba wano kanneebake so nsobola nina obuntu bwange obutonotono bwe mmanyi nti naye nga si kyensinga ate okwenyumirizaamu mu kyeyo kyensinga okwenyumiriza mu kyeyo kwe kubanga nsobodde okusitandinga mu film industry ey'e Uganda nenywerezaamu newenkubadde siriiyo ekyo kyokka kyenenyumiriza byonna bino tebyali birooto byange nze sirootangako kugaggawala kufuna sente nyingi nnyo simanyi oba ekyo weaba Katonda azireese zijjaba alhamdulillah naye nga si kyekirooto kyange kugaggawala nnyo abula ekirooto kyange kati right now kyenina njagala mbeereko omuntu omu nga waliyo star avaayo n'atuula ku TV bw'ati n'agamba oyo omwami oyo gwe mulaba oyo yensonga lwaki ndi star yeyandirectinga yeyanjigiriza okuzannya yeyawandiika firimu gye nazannya njagala ncreating basita nina kasitole kensinga okwagala ennyako omwami bamuyita Mel Gibson wa mu Hollywood eyo yagamba moment gyakyasinza okwagala mu bulamu obwe ye moment gye yakola film eyitibwa Apocalypto naye ku premiere ya movie abantu ne bajja nga bamuwa essimu akuba ebifaananyi ne abazanyi kitegeeza ye nanyini movie producer eyagidirecting era tebamumanyi naye bamanya abazanyi abazanya kati ye kitegeeza asobola livinga life ye nga teyekwese nga ali nomo ate ng'akifunamu so natuuka negomba moment eyo neŋŋamba really that is something kyenandyagadde okukola mu bulamu oba okitegeera njagala mbeera ekyo Mel Gibson kyeyayogerako nga ncreatinze basita naye nga basita abantu be baagala ennyo nze abacreatinze kyekirooto kyange right now sakyayagala kirooto kyakubeera sita nnyo w'amaanyi saagala kirooto kyakubeera nnyo serebu nemaleko emirembe nno njagala nnyo behind cameras era right now nsobola okuzannya nnyo naye n'okuzannya era nkwagala naye mprefaringa nnyo mbeere behind cameras era njagala producing mu myaka ng'ebiri njagala mbe nga nina feature film nga 2 ne TV series eziri fully done nga 2 so ngowe natulaba nkujjukiza ekizibu ekya Nyondo Gleam of course nga company etekamu ate sente mweno show yoga n'ebiranga egenda mu maaso ate nga bakola akazigo oba ekizigo ekigogola olususu ndabika yaffe ogiraba naawe bagamba nti ekitibwa ky'omukyala endabika yomedeka mukyala ekitibwa kye pozina ba open view tourism ngate basalaza abantu so mwana mlenzi Ashman of course abyogedde netasola kubimalayo naye kukyendabye wekituuka ku film ministry ate e Uganda newankubadde na wano ayina experience kuba Uganda abaddeyo ne wano abaddeyo
Terujja kukomalwa leero kumuleta ate mu studios zaffe za Nyondo Media ya kujanga entakera. So go enna ayagala film oba ayagala talent jangu omuyigireko ebintu bingi. Omuntu yenna bagamba film starter fa bwe kiri ane kya n'omuntu yenna go wene ekintu kyoyagala nga tonnafa topoa. At least nobanga okoye yiga okuwumula natera odembo tokoleshi okakalabye. So bingi biriba bino okwogerako naye Billboard ekyaliyo nakati nga tumaliriza njala kuya Billboard ya insurance ekyaliyo bangamba weeri era paka kati weeri awo Uganda ku Entebbe International Airport weeri we navirayo nagirekawo munda mu ngoyingira ku kisaawe mu arrivals mu departures weeri awo nakirabako kati simanyi bangamba eri ku arrival ku arrival ya ku departure tebanyongerangayo sente kyekizibu kyokka ekitawanya Uganda right now singa twali tulina copyright singa tuli wala nnyo ojja kufunayo sho twogere ku copyright bangi abasinga bawulira nnyo copyright tebakimanyi kyetegereza tebamanyi omuyimbi afunirawa omuzanyi wa film afunirawa owa comedy afunirawa ebyo byonna byetaaga okunyonyola copyright singa ebeerawo nayo mwennyini Rozet copyright ogifunamu nnyo naddala ba presenter nnyo nti newoba okuteka video ko omuntu n'akasala n'akateeka ku Facebook page ye olina kagundi ko kisobola okufuna ku Facebook ng'esobola okusasula Facebook yo nga yo okitegeera olina asala akakiripu ko n'akassa ku YouTube katono bwe katoba ku TikTok olina akasente koyingiza because oba olina copyright naye Uganda tetuyina copyright era ekyabonyabonyanga ba filmmakers be ba pirates aba bakwata film yo ogikoze ogitaddemu bukadaago omaze ogiproducing omwana w'okuza Plaza najja n'agitwala ku Zai n'agikuba mu copies 10 n'azitunda naye nga zonna tolina gwataddemu sente bitawanya nnyo ba filmmakers naye kati baatuka ne babyesonyiwa just because right now tulina TVs nyingi ezigula movies tulina Pearl Magic tulina nyinji Pearl Magic 1 2 ziraga movies z'abana Uganda so at least market weeri right now era gwe buli aliyeyo nga ayagala okukola film because kati market weeri fe twali mu film industry nga teyina market nga twakola movie gye bayita The Only Son movie ya diamanyi nnyo ye movie ekyasinze obwebbeeyi mu Uganda history project ekyasinze okuba ebbeeyi twaji premieringira ku Serena Hotel ye movie premiere esoose ku Serena Hotel wabana Uganda bonna batya Serena because yaba corporate hall eyo gyolaba jojuze shiba yajuza twajijuza n'ekuba n'okusinga we yagikoze eyo Victoria Hall twajijuza nejjula paka eri waggulu nga waliyo abantu movie premiere eyali ku mitwalo egyo ebyo ebiseera netukola movie gye bayita freedom yali tugituuma kabuna mawanga yatuuka ne London ne bagizanyamu omuzanyo ku stage abalaba freedom basobola okugamba freedom yali movie nnungi nnyo Mulindwa Richard omwami Mulindwa Richard yagiwandiika nze nali line producer mu eyo movie naye era nenzanya n'okuzanya The Only Son era nali line producer naye era nenzanya n'okuzanya Toyanza Ashman nga tumaliriza abaana bangi abatulidde talents zaabwe abamu bayina muli ekiwugwe batya abalala balowooza balina okubanga balina akasente akawera mu nsawo family erina okubanga eyimiridde erina okumusupportinga omwana ng'oyo ng'ale yatidde olw'okuba nti talina byenjogeddeko ebyo ng'ania talent kyenyinza omugamba wobanga olina talent eyo lemera ku talent yo kola ebintu bingi nnyo ebiyinza okukimira ku talent eyo omwana omuwagira obutatwala kirowoozo kya muzadde we jjukira yamuteekamu esente ye n'agendera ku kintu kyawulira nti kino kyenyinza okuadvisinga abazadde nti omwana nga gwe wasalawo n'otekinga life somewhere life yonna gy'olina n'omwana kiba kirungi n'omuwa chance n'atekinga life weba as long as ekintu kyakola kikyamu because aba omwana ojja mugamba togenda mu film ogenda kusangayo bayaaye ogenda funirayo mbuto ogenda kukola ki but remember mu film omwo mulimu aba filmmakers ababadde successful how do you know nti oyo gwogaana agenda beera successful okusinga bali eri so
tulekenga abaana batekinga chance. Nze mutabani wange njagala asambe mupiira, njagala abeere musambi mupiira, era njagala nnyo ansambireko ku ttiimu z'Obungereza. Kyekiroto kyange naye. Omwana asamba omupiira kiroto kyonga gwe ne wapira kubacha nagadde sagala mupiira njagala kubeera musawo ta. Njagala abeera musawo. Nja mumusupportinga 100%. Nja manya kyemwagaliza kiganye naye ayina ekikye kyayagala. However, nja teekamu effort yange ndabe nga atuukiriza nga ndaba oba nsobola omwagaza kyenjagala. Bwe mba sikimwagaza nga takyagadde ali waddemba okutwala kyonna kyasobola okukola. Osigale ng'omuwerera. Nsigale nga musupportinga mu ngeri yonna. Because eba calling buli talent oba buli career ebeera calling. Omwana asobola okuzaalibwa nga Katonda calling ye yagimuteekako nti agenda abeera muzanyi wa film. N'omulwanisa obutazanya film n'agenda mu birala by'oyagala n'atabeera successful. Tubalabye bangi n'asoma buli kimu degree zonna n'azimalayo n'atuula nazo. Nze nasoma ne bantikkira omulimu gwe nasomera gye gimu ku mirimu egisinga okusasula ssente nnyingi wano mu Dubai. Naye sigutuulangako ne ngamba gwe mba nnoonya never. Naye nga gwe mulimu ogusinga okusasula gye gimu ku mirimu egisinga okusasula ssente nnyingi wano mu Dubai. Saagala mulimu gwengu nkimanyi wengutandika kati. Nyenda ku concentrating eyo nve ku kali entuufu gye ngoba. Ate nga erimu yange si yakubeera wano okukola ssente. Concentration gwetaaga kadde. Gwetaaga kadde. Kwewaayo. Yoga ye program gye tukutuusaako olunaku lw'omukaaga essaawa 3 ez'akawungezi. Mbadde Nyondo Rozet ne mwana munezi Ashman. Wiki yabadde ku kamera abanyondo glimba kutumidde ne Open Vision. Tobate mwagadde because simanyi ko bikatuukawo kuba nze kimanyi ne mukadde akola ki naye nisizitateekawo embeera mwana gamba ki ku mukazi mama sinaba nnyo kuwulira sayidi eva wuwe naye nga omanyi kati naakana naye njagala ojjukire Esther ne mamiwo bakwatagana bali kimu. Ekyo saagala okyerabire. Esther ne mamiwo tebatera kwawukana mu ndowooza, so ekyo kankusabira okiyitemu bulungi, otherwise kyekiriwo tubadde tu Jack, we can work this. Buliriza kyekugamba Jack. Well, besides being a media personality, she has proven to be one of the best entrepreneurs that are growing in UAE. Eranga, she's the CEO. Nyondo Glim. She's the CEO Nyondo Glim ekizigo ekikuyambako ku skin yo bw'obanga oli mwana wa buwala oli eyo oyagala skin yo eclearinge nga tekwerusiza oyina rashes on the skin. Well, Nyondo Glim is the cream that you're supposed to use. We use so many lotions ezitufukula and so this is not one of them. Well, by supporting Nyondo Glim, you're adding a stone kumuntu gwe tulabye nga evolving her from scratch to the level until right now she's the CEO of this very company that makes these beautiful lotions that we use on our skins. Mumuwagire kiri certified. I stamp in it 100%. Twesangeyo enamba z'essimu kweziri eri +971 5246 80778. Womwana ali mu kiyumba, Nyondo Glim is your best lotion that you should use okubeera nga okiliyaringa skin yo. Ndeteba Shamlavo nga nkola visa nkola tickets iwoli eyo enda kumana kutambula UAE wefaanana ntuukirira ndi wano ndi wokulambuuza ticket oyenda kujja kuuku wano mu UAE oyenda kulambula iwanga lyonna lyonna oyenda kulambula USA oyenda kulambula America oyenda kulambula England tickets ife wano tudina Open Vision Tourism twaganibwa just opposite day to day omulyango ogulingirire day to day nga akava kubania square so waliwo ni pharmacy oba totegeirewo bulungi awo wetwaganibwa Open Vision Tourism wobaenda okumana ebisingabo twagane ku mutimbagano gwaife www.openvision.ae. Bonjour mesdames et messieurs, moi je m'appelle Lonflin et je suis votre consultant de visa. Moi j'ai travaillé avec Open Vision Tourism et nous on donne tout déjà des visas. On donne le visa pour 2 ans, on donne le visa pour 1 mois, on donne aussi le visa pour 2 mois. On fait aussi le freelance et aussi on donne le ticket d'avion,
on fait le hotel bookings et on donne le ticket pour les gens qui veulent partir à safari déjà pour le touriste. Et aussi, on fait le PCR test. Merci beaucoup. Et pour nous contacter, appelle 052 686 1926. Merci beaucoup.